Obwavu n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda bye biviiriddeko bannayuganda okwesiba mu ggwanga lya South Sudan wadde ng'olutalo lukyayinda. Gavumenti ya wano ng'ekolaganira wamu n'eya South Sudan yasindika abajaasi okununulayo bannayuganda abaali mu South Sudan, naye bannayuganda abatasuuka na mutwalo bokka be basobola okuvaayo nga kigambibwa nti n'abalala beekwekanga amagye ga Uganda nga tebaagala kudda Uganda. Ekyawaliriza amagye okuzza abamu ku bannayuganda ku mpaka. Wabula abamu ku bannayuganda abakomezebwawo kati batandise okuddayo South Sudan nga bagamba nti yokka gye bayinza okufuna emirimu egy'okukola okusobola okwebezaawo. Kimuli Beka nga y'omu ku basuubuzi bannayuganda abasuubula South Sudan era y'omu ku abo abaddayo South Sudan yadde nga bizinensi ze zaasaanyizibwawo wabula yasalawo atandike bupya wakati mu bunkenke obungi. Ekyakyukaawo baatuyambamu mu kintu kimu nti visa bagisala yali ya $10 kati yameka ya 5 ngekyo bagisala lwa nsonga nti baga basikiriza bantu kola ki komawo kati awo ne tugenda naye ngekyakyukamu byonna ekkubo seze twayetuwa abaze tukozesa mu kkubo tuuka mu katale zakyukamu kati ekkubo lya bbeeyi lwa nsonga road block ngikola ki nyingi. Omusirikale yagamba ebintu ebi baagala kyakulya oba ki sente. Kimuli agamba wadde nga South Sudan si ekifo ekirimu obukuumi obumala naye yensi yokka erina obutale obw'enjawulo okusingira ddala obutale bw'ebyokulya olw'enjala efumbekedde mu ggwanga lino. Abantu engeri gye baasalika nti batono ate nga nabo bennyini ebyokulya byakendeera bisookera ddala muntu kizibu nnyo okwewaayo okutwala emmotoka ye oba okutwala ebyamaguzi olw'entiisa ekola ki fe abeewaddeyo okutwala kiri nti kube Nansi kabe munansi kabe mugwira ekyokulya ekiriwo kyakola ki kyagenda nakyo mpozi ekirala bakuba nti byaki bya bbeeyi. Ebisale by'entambula okudda South Sudan byereze nga kati okugenda South Sudan n'ebyamaguzi omuntu yeetaagisa okuba n'emitwalo 4 ng'olutalo bwe lwali terunnabalukawo omuntu yakozesanga emitwalo 15 gyokka. Crack Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace. This is Kingdom TV.